that is Mukono municipality. My cow is also around here because we are both beneficiaries, Mukono district. Issues that are in Mukono municipality or in Mukono district. But today, to come to Mukono. We have also visited Mukono before as a committee. And that time, Bakola was still in Palament. So, we are tied. Our hands are tied. There are challenges, but we must be so. Honorable Kayona. Because we have already acquired that product. Yes, cover them where. No, where we put them. What I'm supposed to do and what will not happen. Just to chase them away. That one will be your we shall provide. We just chase them, they will not release the money. Yes, we are going to sit as council. But at the same time, if they don't go, still money will not be released. No, we are going to get out. And there will not be any compensation because we are Sembalinda Namuyenje Ile wano numbaka wa mono abakolo mbalamuzi mujeba nuko fuli tunonya ttaka lya kugula wabula tuli n'omuyembe wa mono ate nga memba akakiiko kaffe ka Palament kakiriza gavumenti okwewola bazise batutuusaako obuzibu bw'oluguudo luno. Palament aka national economy omulimu gwaffe ogumu bwe kuyisa looni naye nga looni eyo tetunagiyisa tugenda mu bitundu ebyenjawulo tulaba obwetaavu bwayo. Kati waliwo looni esukka $5 million kuva mu World Bank egenda okuyambako ebitundu ebiranye Kampala, Mukono, Mpigi, Kira ne Wakiso n'Entebe. Kulaba nti jaamu ekisooka akendeera naye ate n'enguudo zennyini zibeere mu mbeera ennungiko. N'olwekyo kyetuzudde nti ebitundu nga Mukono kikutwalira kumpi bonaabona ave Mukono ogende Kampala nga meeting ya ssaawa 3 era simula 12 ng'obudde buti. So nga kumpi nnyo osobola n'okutambula eddakiika 45. So enguudo zino bwe zinagenda nga zikolebwa tujja kwesanga nti kisooka ebibuga bino bigenda kugejja bibadde bitambulira ku luguudo olumu n'emmundu egenda kubeerayo enguudo ez'enjawulo jaamu ajja kukendera naye ate n'ebibuga bikole kuba abantu bajja nnyo enfuufu kati bajja kuba nga buli omu yeeyunira kirabe nti buli awagenda koolansi buli muntu yeeyunirawo. So bino ebibuga ojjasanga ekimu nga kifunye koolansi enguudo nga 5 kitegeeza nti ekibadde kikola nga kikubeera oluguudo lumu kijja kukula nga kigazi. Nagamba eggwanga lino nti okuggyako Uganda erina ekkubo limu erirituuse Kenya naye okuyita e Mukono oluguudo kikutwalira essaawa 4 okuva e Kampala okuyita Mukono. Ne bagamba senga bazimba oluguudo lw'empattabule ne batuteera ne feeri ebule kikutwalira eddakiika 15 okubeera eggaba. Okuva eggaba okutuuka e Kampala kikutwalira eddakiika 5. Oluguudo lw'empugeno lw'e Namuyenje kubanga zezigatta ku meyini zino kitegeeza oba teweetaaga nnyo jjaamu ku luguudo luno. Nekinsanyusiza nti gavumenti bwe nagigamba ekintu ekyo ekiwulidde era enguudo ezo egenda zikola naye akakiiko kentuulako kennyini fe tulina okuyisa ssente ezo era ndi mweteekuteefu ogenda kakiiko kano okkakubiriza okkakakasa nti okyanga beewola looni eggwanga ne libangibwa eno ye looni entuufu erina okuyisibwa okuzimba enguudo ezo.
okuliyirira. Nze mwennyini nabagamba tekiba kyabwenkanya omuntu omuggyako ekibanja kye mazima gennyini n'oba nga tomuliyiridde ne katwetuuka nga kiso kisala esayidi ne sayidi nga bano bakugamba nti wemuba temukkiriza sente tuzizzaayo tetujja bakolera nguudo, bwe mukkiriza tubakolera enguudo. N'olw'ensonga eyo abakulembeze baffe abawansi naffe bennyini abaka ba palamenti nga twegasseeko tugenda tukubiriza abantu baffe bakkirize enguudo ziyitewo enkulaakulana ejje mu kitundu. Cathedral Rise UCU. Then we have Kirangira, Kitete, Nakawolerwa, Anthony Link. Then we have Kame, Nabuti, Katosi, Rod. And then we have Namambe, Chiwanga, Buto, that is the other side, Buto. We have Nasuti, Nakabago, Tao, Bajo, Roads. And the Honorable Chair, I will also request that we could also have one market sampled, and the nearest market is the Kame market. Honorable Chair, I would like to give this information that no market was thrown out. The only project where Cabinet guided that it can be treated under a different funding arrangement is the fish cage. The fish cage, the incubation centers, the markets. Some were doing studies already. Some the studies were done, so they will be implemented in phases. So that is the information, Honorable Chair, I should give the members. And the principle is there will be no compensation. And the what? The local governments are already trying to ensure that there is right of way for this program. Thank you so much, Honorable. Abalala ne bagamba nedda tuzimbyeko ebikomera kubanga enfuufu etutta. Kakati bwe tuba tugenda teekawo tamaka ey'ekituufu eba tekyaliwo. Abalala they are outright criminals. Abo tugenda kukola nga local authority tetujja na kulinda bano kujja. Kasita tukakasa nti looni bajja province sente zinookinza akawunti yaffe ffe batuleke abantu baffe tujja kwogera nabo tusembezeyo fensi zaffe tujjewo ebizimbe byaffe tujjewo emidaala gyaffe enkola kuba abantu ba wano bakimanyi nti ate oluguudo lwa kolansi bwe luyita